Okay, omulabe waffe wa Spotlight News Media. Olunaku olwaleero kibadde kyanjawulo. Tukomyewo nate erinnya Kizza Peter ku Spotlight News Media okukutuusaako abantu ab'enjawulo. Olwaleero kyanjawulo nnyo tukutuusa tulina omusajja wano omunene mulinnye era omunene mu size nga ye Abdul Muwonge aludde mu kisaawe kino eky'amawulire era azaakola story ez'enjawulo ezizze zikyuse eggwanga eziyambye abantu ab'enjawulo. Omanyi nga muffe ab'amawulire oluusi toba na ssente eyambawo cash wabula ng'ate olina osobola okukola emboozi n'ekyusa obulamu bw'omuntu n'omutuusa ku abo bennyini ababeera balina obusobozi okumuyamba. Asooka tweyanjulireko okwongera okumumanya obulungi. Nga bw'ogambye amanya nze Abdul Muwonge owagataliiko nfuufu. Tweyanziza nnyo Abdul Muwonge mwaka gwa 2012 ng'oli mu kisaawe ky'amawulire paka kati. Abdul Muwonge Wogamba mbu omaze amawulire wagayingira mu mwaka gwa 2012 kitegeeza emyaka gyetoolodde. Ekisaawe kino eky'amawulire kitambula kitya? Ndowooza bwe twayingira amawulire bwe twagayinga gaali malala ne mu kaseera kano malala. Kikyotegeeza twayingira amawulire nga okola story n'ogituusa w'ogituusizza nga ddala story. Neka togenda okukola story ogituusa nga tekyali story. Ate ng'ogitandise story ate nga gojja mulinga story tugenyeza okuwandika kati story. Omusajja bamukubye amasasi enyiwandika omusajja akubiddwa amasasi kati bwenzira ate nawe oli munnamawulire. Ndi munnamawulire era gwendudde naawe ekisaawe kyenyingidde mu 2018 kati okola mawulire oba ne social media ezibu ekyasinga okutuluma ye social media ereese obuzibu. Awo nze nga buli nsobola okukola ekintu nga kirala nowa social media wakasibuka najja nakwata naye nakola kati nze wengenda okutuusizayo kiri kyenkutte ate yo wa social media ate yaba yawaddeyo ate olunsi ng'awaddeyo ate nze kyesigenda kukola ki ekitali ekyo kyennyini ekitegeera. Social media eno oyogera bwotyo ekyonoonye kitya era eta amawulire nga temaze ganoonyerezaako oba obuzibu buliwa? Awo ng'amawulire teganoonye kuba kati tugeze oyinza okusanga olina akasimu ke n'akuba ekifaananyi kyo musajja we bamukubye n'ateekayo ye n'awanikako abadde agera bw'ati akoze eki nagaba musa oluusi tannafa. Okitegeera nze lumu musajja aliyo ekyeku kya nnyaanya yankubira essimu naye musajja yo nasooka ne munyiigira n'owagira munaye nenkola ki ne musonyiwa okusingako zisoosi zaffe zituwa amawulire yankuba essimu nangadumu ogamba oti ndi bulungi oliwa mugamba mbadde wano nate nga sooka ojje wano akabinji kagudde wano bana bafudde. Nyina digi yange yennene n'ogiwako nenjiwako nengamba kasansooka nenkubira osibuloba naye nga essimu tekola kiteriiko nengamba wano kaŋŋende toka ku kyannyanya nga bamanyi era awantu awali akabenje tewabula kuba nane kireno nga ku kyokuforesting olina okusanga eza waliwo traffic jam motoka zikola ki najja kalamba nsika muliro gwange nga weebuuza emisinde givuddewa okutuuka wali omusajja nga embwa yiyo bagitomedde n'obwana bwayo busatu bwo bufudde. Natunuulira omusajja wentugaani musajja gwe akutuuka magusi mawulire embwa yiyo efudde n'obwana bwayo naye gwakugambye bantu bana yangamba bana bafudde kumbe embwa efudde n'obwana bwayo busatu. Natunuulira omusajja oli nabakukudikubukiddeyo mamulage sitole ng'embwa zirwana nasirika saamuddamu bwenti namugamba aliyinanga ate munaye kinyambi kindaze nti oli musajja mwangu kati ekinaabaawo kyonna nja kukubira kubondaze nti oli mwangu osobola okutuka era bweyayogera ekyo namugakayisebo taata onkubiranga bwekati ofuuse wange nja kukubiranga naye najjambalabalawe nga amafuta gange genvuze okuva kyenvudde. Amawulire mulimu okufiirwa kungi n'okukulimba kungi ate ekintu ekimu ndowooza oba
oba kigamba oba osooka okukyetegereza ennyo kati ate ono akyetegereza otya nga tonnatuuka kubanga kweyo story gy'ogambye embwa gye baatomera wakubira abavunaanyizibwa ye poliisi eteekwa okuba nga emanyidda weesanze nga ebiseera bino kati bwonkubira Kabenje tugeze bakali ku Mityana Road ku Masaka Road tusooka ku papa sooka omuntu bwawagwa Kabenje kati zagula alina essimu yange bangi era Kabenje bakagoba ku Mityana Road ene essimu eba yakavaako papa nga n'endala papa muwanga oli wano kiribu ekitano kiribu ekiti kati emu tekyakumala gasitula onzijukiza nange nafunako story bwetyo nzijukira nakubirako n'amasimu ag'enjawulo bwe batugamba waliwo omusajja atemyemu mukazi we ebuloba oba ojjukira embeereyo lungi nnyo navuga nentuuka ebuloba nenkuba amasimu buli buloba ewali omuntu gwe batemyemu nabuli omuntu oyo naye natuuka okukubira oli eyankubidde nangamba nange nabiwulidde naye mukisaawe kino ekyamawulire tulina ebintu bimu bingi byetuyinza okwegendereza kati awo social media yeba yakasuseeyo dda kati ate yo social media ndowooza oba eringa egenda etujja ku gundi tukitwale nga oli wanjoga muno naye ka mirimu gyaffe gigenda gikenda era omuntu yenna ali mawulire okubeera nga mugezigezi wootuuse ekyoba tingamba ne kampuni zaffe zitukolera oli kyakola naffe tusobola okukikola ekya social media bangiza bwenemangi nga story nsaba nemanya story ogenda okulaba nga njikutte bwe nti ngeri kutubi nga mpeerezaayo kyakagwawo tubaawo ne breaking news kati social media nawe ogenda okiwayo nga naffe eri tukitaddeyo kwegamba tulina kati kulwanagana na social media kyofunye nawe oteekeyo oleme kulinda luwabanga ne story yo n'otulabo n'okaga nga olina nakunyala mukama wakkubire n'okaga okitegeera naye kati obeera tondaba kujja nga akugamba abudu nga nkulaba wano mu bifaananyi okitegeera ne bukyango ebbanga lyomaze mu mawulire amawulire story kizo wali okoze kubanga abamawulire tubeera nnyo wakati mu butyabaga nti ogenda n'obeera ku story nga bakuyise bakwagala ate n'oweesanga nga boogenda okuyamba oluusi nabo bafuuse balabebo story kizo wali okoze n'owulira nti aganda wange mpitirivu nga nezimu ozikola ngaekisobola okweyimirira misinde gyegikola adduka ku misinde walabako ku misinde omugenzi ginya gyeyatwala ku palamenti ffe twagidduka naye mazzi nnyingi embozeemu yasigenda kwerabira yali saidi ye Kasande eyo wavaano waliwo wa bodaboda yafaawo ku 9 nenkolawo sitola baza banoza abodaboda bano bayinza ogamba babazaala yenna ali omu oyinza ogamba bava mu muntu omu omuvuka yafaawo yali wa boda bana bakola nnyo effujjaawo ne bateeka omulambo mu kkubo ne baziba ekkubo nga ssente zitwaluma nga bazisololezaawo nenkola sitoole ntatemukamange naŋŋamba naye abantu baefujja bwe bakoze katowe ku kyalo gye bagenda wagenda beera kikambwe egenda kubeera kikambwe emala sitokoso njuka yazanya ku mawulire gesaawa 6 eninya etugenda nkunfuka nali mumanyi yafa twatuuka ku kyalo kwakolanga nakonya kamera yange nenkwata avuka wakola effujjo ku kyalo naye nga bannakyalo basirise omanyi bannakyalo nga basirise babalaba nawe wejagowa kamera yange bwenkwata ofunye omukwano nabo eno basimye entaana bagenzi bajje baseemu entaana bepimamu wano kaweesa ajja kujjamu bagenda oli bwagira muliro ne bagamba nga bamanyi bakuma ekyoto mu lujja bekyabale baboda bakikuma mu kkubo agamba mukungu bagire ffe katukungu bagire eno mukubo fujjo ne bakola kati saawa zigenderera awo 8 9 watuuka mu kusaba mbuuliza ajja batandika okusa kali nga bamanyi era nga bamanyi baganda bafa boda befujjo lyabwe bo tebalinaako bagamba nti bakole ki bakome wano bananga
badda ku mulambo guli awo mwana nga leetaaga omusajja ono ate alina ka Japan nga kalungi obwo obusiimula bwe basiimuuza piki mwana nga taka Japan nga akateeka ku keesi bwati akasiimuula okukyalo bamutunuulya we bati nga lino ejjoogo lisusse muganda wange basaba father yagambako ne bannange muleke tusabire omuntu abadde musabi abadde musabi ate father tobaddeyo ne ku kyalo gy'abadde baduula oba yali wa Luganda yasituka lumu n'agamba naye tukoye kimala bantu mwe temwera kutujogera ku kyalo kyaffe ne kamera yange wali nyisimbe wenti nkwata olaba gye tuyita muganda wange nalaba buli muntu yali yatudde wantu oba baali batemye emiggo gyabwe ndowooza nga batemezaako dda ne ku poliisi buli eyali alina waatudde oba mu bitooke yasitukangawo namuggo nga gulinga gye baali batemye nga bagitadde awo muganda wange bakuba emuggo kyokka bwe balindoza baali bali connected ne poliisi ndowooza ne poliisi bagitegeezezzaako dda buli kiki olwo father aliwa nkunyumiza emuggo gwa mafather yeesogganju nga ggalawo kati n'omuggo gutambula kumbe ne poliisi eri busajja zalingana disoba yajja nakabangali naye siseza 99 pick up nga mamaje nga basirikale batu bali muleya ne bakuba omuggo buli gwe bakwata gwe bateeka kabangali gwe bakwata gwe bateeka kabangali oliwa wendi awo kati omu tebannakunyega nga nyinawe neekukumye naye ng'okwata nakyalina wekwata nga wabivuze ebiseera twalina kamera zaffe zino eza teepu olwenza bu teepu ezo kanensooka nenjira teepu eno gye nakwatiddeko nenjijjamu nenjikuba ensawo nenoja kateepu akalala nenteekamu kati nkubulire olwo nno omuggo gutandika ekidala kikaze keesi y'omufu esigadde mu kidala bweki yokka buli omu abaziisi badduse ow'emmotoka omwana yagikuba ejjinja eri ye yasimbulirawo n'agenda talina gwe kasikaera mukibuga yazzaayo nkalu kasikaera emmotoka ye bagiyendayibwamu n'atandika kati nze omusirikale ankwata ngamba batogambe wedda gwe okwata fujja eribadde wano lyonna kyakagoba kuminyemu n'omuliro emugamba neda nze nemugamba wange era akimanya ovudde Kampala kyogamba ntwaliyo omusasi ali yeeno otegedde oti ebyeno ekitegeeza kintu kino mwazize mu kipulanze nemugamba naye omulwo namukozeko sole kuva dde eri kati naye tukyayogera naye nobawo omusajja ajja nanzibako nagamba wa abo bagambye olwasogerako okukwata bakutwalira wate bakutwalirawo direct mu kooti kati kyenakola ali nakwata essimu y'omusajja nga namba nga njiwa mukama wange ayogere naye ngona amaze okunzijjako n'akatabo kange nabikutte bwati akyayogera kati nze namubaza wana ali mu kwogera ku ssimu eyiye namuwa namba wamuwa enamba n'amukubira n'oyitamu nempitamu nalinnya boda okuva ekasanda wali tonnagejja bwotyo sinze kuva omumbiri gwange ngulina nagwo kwemululamu katono nnyo akafaananyi nga nkulaba oyiriba boda yanzijja ekasanda okundeka kukuba emyanzi emitwalo egyo 3 obatwalira akasanvu andesatu kwolwo okwetaasa ng'omuggo ogulye nga buli mwana bakwata ndoza bwe bagenda okuziika ate baali bayegezi abakazi tebabakwata abasajja naye abatono bagenda okubakwata bagenda okwamaliza okubakwata zaali ssaawa 11 babatwalirawo ekasana nga n'omulamuzi mwali mu kkooti nga lukwe lwali luwanvu nga n'omulamuzi ali mu kkooti nga babalindiridda tebabakkiriza bonna ababakkiriza nakwegerako nabo abasindika busindisi kwali babasomera busomezi basooka abasindika wiikisi 2 babatwala eyo baana babaligita kiboko babalimisa naye olunaku olwo kogwe mponye natunuli
nadda bwe nze kasikana banga atose kukuba wente emyanzi tolaba akugoba naye abantu bakolwene guli omuggo gwakaba nze sigulabangako nalisi aba baali bagira kopi zonna piki ne bazitikka zonna ne bazitikka naye gwe tewaliwo yakusabula muggo nagwo bayiza we omwana oli bw'omanya bw'ogenda natosoka nakusoma mbeera era olina kubeera sayidi kyokusinza otya kyeŋŋamba nga mugenze mu kwekalakaasa tukozera bityo awo uwa noyina kumanya nyimiridde ntya kati ogenze noleeta eyo yanyimiridde ntya nzijukira nali nakayingira amawulire oba ojjukira sitole gye wansindikakaawo ku 9 omuko gwe baali bawambye yali aleese ebintu ebitono baddukisa ne bamuyisa bamuggalira kati musajja wattu nali nakayingira amawulire ntuuka nsooka nenketta neyita omugezi olutalo lutandika mba naakajja bwe nti kamera mu nsawo ejjinja lyantuulirawo ku mutwe nowooza bali kubaggwe teryali lyange naye waliwo omuvubuka eyajja mu kusooka naŋŋamba kati gwe okwata biki abalala nebamugamba amuleke kati oluvannyuma nzijjayo kamera nkwata mba naakagira bwe nti naakatunuzayo ejjinja mpo okolawo bwe nti ng'omusaayi guyiika awo sibo wajjira wansanga sikutte nayo yadde n'akafaananyi bwe najja bankuba anti munnange gwe alina obukugu era kyobola nagendanga naye ku field nafuba nnyo okulaba ntambulirawo otambulira ebintu kumanya butya ate ne oba otuse mu bantu okumanya kubahandolinza otya osobola ogenda omuntu nga siwakuwa mboozi naye njogera gyoyogeddemu naye olwokwekakakiza agamba kati twogere era nze bwe nzijjeewo nga njagala kujja ku mboozi nendaba nga onnemeredde era nkikkiriza nti gwe okoze eki oganye naye nkuyiiya mu njiiya yonna kati mu kaseera nga kano tugenda mu biseera by'obululu tugatandika n'akalulu k'ekawempe kubanga obululu obwo bwa muliro era guno gwo muliro kubanga akalulu otunuulira gye bizze okuviira ddala eno mu 2016 buli mwaka ogujja weyongeramu omuliro kati akalulu ako okalaba oti mu byonna kintu kiri kimu ng'owamawulire kola mulimu gwo omanyi tulina ekizibu kimu tulekera ekiba kyatuleese netukola ebitali byaffe nga bitya owamawulire kimmanyi tolina kuba na sayidi kati obuzibu obuliwo ennaku zino mu mawulire gakati ate betukoleramu baagala obeere ne sayidi teyagambako nti beera sayidi gweyodagagamba embugenda ogamba oyo mbunonda ye ekikutwala kumukwata bifaananyi bye okitegeera kwata owanupu bwoba ogenza okuba nupu mukwata ebifaananyi bye gwe kikuleese bwoba ogenza kusadye naalemu mukwata bifaananyi byo naye osanga ng'amawulire yennyini yayogerera abanuupu mmwe muli bwe muti nosanga nogera mu nkambi ero noyogera bwoti kati ekyo oba okolaki buli wofuna gundi eri gwe kitwale nti nze ndi ku mulimu okitegeera oba tojja kugamba nti afa ekiri mu nkambi yaffe abo twabamaze dda oluba okoze eki ogiyise eyaffe akuwulira akusse okitegeera ate nekirala kansoke nkubulireko golowooza okukubwa ejjinja n'okukubwa essasi oyagala kukubwa ki jinja okitegeera kati lwaki oba tugenze mu kalulu akabanuupu nze gyemba ne gyebukoma bwe babanga abanuupu bayimiridde wano poliisi ng'eyimiridde wano kambeere wano mu mbiriizi eya poliisi bakuba ejjinja kaŋŋene n'ejjinja naye nga sigenze nakumpandageza naki nasasi muganda wange fe twalyako tiya gaasi okitegeera era kiŋŋamba bagana gwe bumanya kyogenze kalwa akakaluke kawempe ali mu kibuga wakati sinzino nga by-elections lwali tukola eziri eweeru waludda wano ogera nti dokolo serere soroti uwa banayo mukalu oluba twasinga okubamu bwensinza okulaba by-elections tubaddemu ezibadde ez'obulabe kayunga ne soroti egunta yali nyangu okitegeera era bamawulire abalimu bakubwa naye wakubwa nze nagamba nsobola okukwata naye mmanyawa
manyewa ogenda okunkubira okitegera bwe manya ti eno wavayo ejjinja eno wavayo sasi ogenda ku sasi okufa olemala okufa olemala okitegera ejjinja lyo okitegera esasi oli mugamba nanyamba balitwala bali ne bansibako kipulasta ne imirira sayidi eno kati awo magezi gosinga okuwaba amawulire kwe kutunulira nnyo sayidi ey'essasi obeere n'eyo entambulayo obutya bwokoze eki waliwo embeera wejjira kiki ekisinga okuleeta ab'amawulire olimu batwaliramu nti oyinza okwesanga amawulire agamu kati ogeddeko ku kyokubeera nti ow'amawulire okubeera ku sayidi ey'abasirikale ne waliwo embeera wejjira nga n'omusirikale ofuuse mulabe we wakulabako ayagala kukuba kati kankubulire n'owejjinja wakulabako ayagala kukuba sawa yalero osobola okubeerawo n'omanya nti oyo omuntu anyiize n'omuntu nemanya kati kizoono tali mu mbeera ye atabuse yesi sigaye nti omusirikale sigaye nti mubeereko ku gundi naawe kugambye noonya ennyimira gy'oyimirira nti wano omusirikale bw'aba ali wali bw'antandika ntandikitwa kiba kyeŋŋambye nti tuyige emisinde emisinde yo gitukola ki kati kyogambandika okulinnyanga ku nsozi gwe zitondaba wano kiringira mu nsozi eyo nsiiba nziruka wetegekera kalulu sina kya kalulu embeera yonna budde bwonna omanye emisinde gi kizize olina okulamu naye n'emisinde olina okubaamu n'okuba kuzimbamu ku mubiri okuba kusaba yakufunyamu mufunye kaga amawulire tulina okugetegekera mu bikolwa mu bwongo ne mu mubiri onemezeeko lumu nina siniya wange Tebi Sulaiman omumanyi mutebi mumanyi bulungi nnyo oyo yankubya ozalwe lunaku yasinko nasooka okuwaako mawulire olwo kijja kitya muganda wange gazaade yagadde kunyumiza ate ngaye bakuba tokubangako mukama akyanyambye sikubwanga ejjinja liri lye baakankuba lyerikyaliwo ina story gye twaliko abasirikale basalako mutebi mutebi ampa kamera yaŋŋamba kwata kamba tambula omukono nga gwe recording ayogera bawulira kati nabo baali bagezi nze wa kamera nze gwe basoka sajja asooka nakwata asooka nkwata ateeka wansi ate lero otwali waali musenyu kalinga ka beach kifo sijja kyogera alyoka ninnyaka ati nengatto malikupu ne wansi ne kamera yange kati bayongera okukola ne muganda wange eri akaaba akako mama owulira akaaba nawe negendi eyo tuvuddeyo kati ebintu ebyo buli kimu kitwale nti kikola ki omanye ate babamala batwetondera naye nga tukubiddwa omanyize amawulire nze obizibu byenkyasinze okufunira mu mawulire waliwo ettaka liri eyo minisita Mayanja lyazaagirako ntuuka eyo ku sitole ab'ekyalo bakaaba batugoba minisita Mayanja we yagendayo naawe ekiragiro omugagga Kaggwa akole ki akwatibwe kati olwamu we bagamba akwatibwe omugagga Kaggwa ye n'afuna abasirikale be aba security n'abassa ku ground abannakyalo batukubira essimu twaliyo bamawulire basatu batuga mujje tugende sitole mutukolere minisita Mayanja alabe ekiri ku ground kumbe bo batiddeyo abaki abasirikale abakadde bajja batulaga nze nali wano tugenda okulaba tuli mu kukwata bifaananyi bino byotunula ebbali okwata ebifaananyi ebirala tugenda okuzza amaaso abakadde abamu bayingidde essere abalala bayingidde ebitooke tetumanyi tugenda okuzza bwe tutya amaaso ng'obwemmundu tatuuse owasekyuliko mukimi eki muno naki ku ttaka lino gwe wondaba wano olowooza sajja kutta ataabwe entegera yaabwe ntono olowooza sajja kutta essasa alitadde obutatya poliisi era yo poliisi n'amagye bo bantu owasekyuliko atadde essasi mu kyemba alitunuza munnange owa Amoni ono wasobola Amoni yakuba omulanga oyo akuba omulanga wanasibiyimundeka Amoni gye bamutira wansi ntuula omusajja alitunuza munze ngenda tunabwe nti gyenziruka nga ogukomera gukutte
bana mukama yazzabibye omusajja afunamu ekirowoozo ekirala akyuka essasa aliza mu kyemba atunula emabega nena kyenasooka okugira mu bwongo nasooka nengamba naye omwana wange akyalina ku ssomero wanonya wooyita nga ekizibu ekyaliwo sayidi eno kikomera ne sayidi eno kikomera ekkubo liririmu ate lyayimiriddemu awo kiraba olekiriza buli kimu kyagamba kaakini era bwe yaŋŋamba okuba yali bali bamugjeyo twamunoonyerezaako nga yaveeyo soloti ebya kamera tabimanyi ye yalabanga tukwata teyamanya ye yali ayagala tukuba masasi nga batuuze ye ebyamawulire nga tabimanyi lunaku lwe nasooka oli aboofiira ku ttaka lutalinaako toyinaako yadde kajiiko kyobola abamawulire ebiseera ebiseera kyentero gabannaye we babeera bakubidde sitole ya ttaka sooka obuuze security eriwa ewatali security nagana okukolera sitole akutte ku ttaka ayagala omukolere sitole ayagala saidi eyokka tewetaaga nakwetoyogera naye era bwogenda eyo agenda kukugulirira bangi bwena tubaleese wabaguliridde kasita oteekamu eyerementi eyokungulirira nzaawo sitole sisobola kugikolera nkubulira nze naye kasita oteekamu nti toyagala sayidi eri naye gaze kyenandisabye abantu kwekubeera nti batugondezaamu abudumu ng'olabika obudde kye bukola naye bayizawe ayanza okunkyaza naye gonga amawulire tukoze mangi ali ddala ag'obuyambi ogeze n'oyogera ag'obuyambi n'omanyi abantu tebayambika abudumu ng'ojjukira mu biseera bya covid nasanga omukazi essumbu abaana abanywesa dalozi baanaaba bawe yadduka n'omanyi we nakola sitole n'afuna bannamagye baaveeyo mu indasitule ejjinja ne bamuleetera emmotoka nambe naddayo mukwate nga yeebaza abamuwadde omanyi yangobera ku kkubo gwe yaŋŋamba togeza n'oleeta wano bikamera byo togeza n'oweeta wano saagala nakulaba bikamera byo abantu tebayambika naye nze mu bintu byonna nina omuntu omu gwe neebaza oyo ye ndowooza ayambye Uganda yonna ani ye Mama Fina buli sitole gye nakolanga era bwe gwobulira kati Mama Fina ye gavumenti Mama Fina oba ayinayo akasawo ka gavumenti oyo olabika gavumenti namba naye singa kya pulezidenti abadde amanyi singa muwa ekyobyekyebigwa bitalaze buli sole gye wakolanga sole nga 5 esatu naziyambako okitegeera naye teyawekanga ate era bayambye ate abo wekanga enke ate abo osanga bebamuvuma ezola sitole z'obuyambi era mu 10 nkolamu emu neze nakakolako sitole y'obuyambi nempulira nga mu butuufu n'essaawa eno na yali mukazi nga ali Sumbwe yalina omwana olwamuzaala weeks 2 ne bamutwala mu ddwaliro ne bamulongoosa wano bwe bamulongoosa ekiwundu ne kitana ennyama ng'eta yeefuula bweti nga wano alinamu nga kifi mba naakazanya sitole eyo ne bajja era nabo baali b'amagye omanyi ab'amagye abo bayamba ebiseera ebisinga naye tebaagala nnyo oluusi kamera bajja ne baleeta Mama Fina nze ab'amagye be babadde batera okudduukirira sitole zange kati we bajja ne bayamba omukazi ne bamutwala ne bamulongoosa bulungi omwana nadda omukazi yankubira essimu n'ebbaawe ne baŋŋamba kizza tetulina kye tugenda kukuwa naye weebale omwana ono ku mannya ge tumwongeddeko eriryo weebale tebalina kye bampa n'essaawa eyo siddangamu kumulaba olinayo omwana Essumbwe anti munne bw'alinnya lyange siddangamu omukyala we yayongererako erinnya bakikkaanya ne taata we era baaliwo babiri ne taata we eyo omusajja muwa amagezi omwana oyo amutwaleko mu DNA ate kazaala mukulu nkubuulira ani yakuyita mukazi musajja erosi yeyampita erosi yeyampita eyawa ey'Essumbwe yeyampita nokola emboozi nenkola emboozi omwana ne bamwongerako erinnya lyange okulema tata omwana oyo omumanyi
Sidanga mukubalaba olunaku lwe amanya yani olunaku lwe banneebasa amanya yani lwe nasemba okuddamu okubalaba amanya yani ate mmanyi sikyabijjukira okuleka nga ngenze mu archive n'enkebera eyo naye saddamu kubalaba naye ye story gye neenyumirizaamu. Era abaana bameka ebbali? Sirina bbali. Okakasa? Nina babiri bokka era bali waka. Bali waka. Ne abudu. Era abaana babiri. Ndowezaayo akaganda. Akaki? Ak'abaana. Akaganda ke kabakala. Abaana babasiba akaganda. Anti edda we twabeeranga tusoma buli 10 twasibanga akaganda. Buli 10 twasibanga akaganda obuganda owezaayo nga buno. Ne afu ye 10 sinnagiweza. Abudungo ne maaso ndaba otunula ku babebi bangi ne wetunuulira omubiri ndaba gulera abaana bangi. Ndi kito ekyayiwawe ndi kito tebannaweza emyaka gy'abaana. Buli mwaka ogusasula n'omwana. Era nze kiteriyo nayinza kubanga nemitwe atole wayinza kujja nti nyina omwana we wajjakola ati taliyo abaana bange ndi nabo. Omulabi waffe wa Spotlight News Media tukyali wano ku Spotlight News Media naye omukulu ono Abudu Muwonga alabika ng'obudde bumuliridde owejjokolera era tujja kumuzza okwongera okutubuulira amawulire. Waliwo emboozi ezimu z'otera okunnyumiriza ez'enjawulo. Eziriwa mbozi nyina nnyingi ate era kwezo ojja kujjongo otusunirayo emu. Mbozi nyina nnyingi ate natandika okukola ku mboozi kati nga kuggwe. Emboozi zenkuyinako ozimanyi nange omanyi ezayo zenkuyina. Negaali yo kuwatambulira nga nze manya agiyina. Mbasiibudde musibe bulungi. Mwere bulungi bano ku Spotlight News Media naawe wobeerayo ng'oyagala okutukyazaako okubaako by'oyogera okulambulira. Okubaako by'oyagala okulambulula tujja kukusangako abantu ab'enjawulo naawe ku kitundu kyo tusobola okutuuzaako. Oyinza okubaako by'oyagala okutubuuza. Tubuuze tujja kuleetera abantu abagwa mu line eyo. Nze Kizza Peter, Spotlight News Media weyongere okutugoberera, sharinga, subscribinga, tweyongere okumanya ebikwata ku bantu ab'enjawulo. Webale kutugoberera.